Bw'otuuka ku lutindo lw'e Karuma, ennyaafa zino ezazzeemu zooleka nti ddala lweyongedde okunafuwa. Ebidduka bwe bituuka wano bisalira ddala sipiidi olw'okutya ebiyinza okuddirira. Olwaleero, Minisita omubeezi ow'ebyenguudo alambudde era n'akakasa ng'omulimu gw'okuluddaabiriza bwe gugenda okutandika ku Monday ya wiiki ejja. There has been evidence of it getting compromised, the integrity of the bridge getting compromised, for various reasons that the technical people have been able to describe very eloquently. Now, what then happened was government, in its wisdom, commissioned a consultant to assess the integrity of the bridge. And that assessment has been very elaborately handled. And it has established that there are 3 areas where the bridge has seriously failed. The first one is where we are standing here. And the indicators are that the bearing that holds the bridge here needs to be replaced. It's in a it is collapsed. Mmotoka ennene, omuli loole, baasi ne tuleera sizakukkirizibwa kuyita ku lutindo luno okutandika ne wiiki ejja, era nga zino zaakweyambisa oluguudo olukyamira Luweero Masindi ne ludda Kafupara okuyita mu kkuumiro ly'ebisolo erya Maction Falls. So they are going to do a new bridge, but when they restore the integrity of this, they have assured me it can be able to last a few years as we are working on the new bridge. Just like we did in Jinja, we have maintained an old bridge, the Nalubale bridge, while we were working on the other, the brand new suspended bridge. So this was going to happen here. I also want to let the country know government is doing whatever it takes to quickly start working on Masindi Apache Bridge. We're also going to put another bridge there. So that's what's going to happen. But this one is urgent, and the country should just understand us. Olutindo luno lwaweebwa ebbanga lya myaka 5 nga gino gyayitako dda. Olutindo luno lwazimbibwa mu mwaka ogwa 1963 nga lwe lutuukidde okumogoka gy'emyaka 61 nga wabula bukyanga luzimbibwa lubadde nga teruddaabirizibwa. Tutegeezeddwa nti beeringi ezaateekebwa wansi okwata oluguudo luno ze zaaviiriddeko obuzibu okulaba nga lunafuye. Kaakano emmotoka ennene zo si zaakuddamu kukkirizibwa kukozesa luguudo luno eno okutandika ne bbalaza ya sabbiiti ejja, wabula emmotoka entono ezo ezeetikka abantu abatasukka mu 28 zokka ze zigenda okuba nga zikkirizibwa nate okuyita ku luguudo luno. Nze Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Waneno.